Eno ye program akadde ennyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde ennyuma mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program akadde ennyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Chikumu 3 Radio 4 ensunsuzi munnango omulungi awuliriza ku okyali Sawa ekyali ya program akadda nnyuma with the two history vanguards Solomon Kaweesa ne David Wepukulu omulyanaka. Kati kino kyateeka Chauvin mu position nti tebalina assassin mu kaseera ako, wabula ye engeri gye kiri nti ajjanga kutuuka kuhitira yagenda ofuuka assassin. Ate balina omulala ndi assassin kati ye yafuuka assassin ne bagamba kati olaba ebintu webitu gwe wekasobola otuuka ku musajja. kitegeeza bw'aba afuuse assassin yagenda okwassasinatinga hitira. Ate bakitegedde nnyo abakutugoberera. Olwo ne bagamba omusajja naye kati tuteekateeka tutya enkiiko ez'amangu tusobola okumukwasaganya. Tinamwe mugira ekintu kirwa. Kati awo waaliwo omusajja yali ku ddaala lya Field Marshal yakomandinganga gurupu bye yalwaniranga e Bufalansa bamuyitanga Field Marshal Rama. Oyo yali alina influence esobola okubanga etegeka strategy meetings bano basobola okusinkana omuntu waabwe hitira basobola okukola omulimu gwabwe akanyama kaabwe. Kati mu balala abaali balina okuluka olukwe kwaliko omulala Geno bamuyitanga Paul von Hasi, naye aluka oyo naye yatuulanga Berlin nga olukwe balulimu wamu, kyalimu ababedde bagagga. Owulira abasajja abakirimu nga gwe kapere waabwe Kaweesa tobana mu meeting. Kati waneeno bonna bwe baatuula ne baga tugenda kukozesa nkola ki bwe tuba tufunye assassin kubbo kati tulina kukozesa bomu. Nti naye bomu ezo ze tulina okukozesa zirina okubanga zirina time fuse tutayiminga ezebala nti dakiika 5 n'etulika abawedde. Kati naye bagamba ate wano mu Germany tetuzikola kuba bomu y'aba Germany yamalanga eddakiika ekinene nnyo nga 3 n'etulika. Bazikolanga ng'ebyabwe byamangu byali byamangu kyekyabafuula bo bakubirangawo tebalinda nindiriza yakasasa mitego. Kati ne bagamba nti tulina okugenda tunoonye bomu nga z'abasajja Bangereza ze zisobola okukola omulimu guno. Beegomba emmundu y'abasajja ababalwana bomu yaabwe kuba yo time yaayo yalinga esobola okugenda up to like 5 minutes oba eddakiika 10. yali favorable nti singa ogiteekayo n'ofuluma hitira abaluka toliyo olina okudda olye ebya sava. Bwe kityo bwe baali bakibaze sajja nga balinanga buddikoyi. Kaakati eyakima bomu ezo baali bamuyita Hemach Steve. Ye yagenda okunona bomu ezo n'aleeterako ne fuse ezaali zigenderako, era omusajja yabibakukusiza bamuyitanga Bosalaga. Mungereza si Mungereza naye yali mu Germany naye ng'abegera mu Bungereza. Bosalaga ne yagenda n'aleeta bomu ezo n'aziwa Steve n'azireetera Chauvin. Bwe baabalabalamu ku nkiiko zaali zirina okutuula mu kaseera ako baali baagalako bajje n'abalala 2 babeere mu lukiiko olwo nabo bafiiremu. Kwaliko gwe bayitanga Himmler wabwo n'omulala bamuyitanga Hamon Garling, naye bano ababiri kyabanga kizibu okubasanga bombi oba okubasanga ne Hitler omulundi gumu. Ngera bwe kiri ekizibu okusanga ne gundi. Kati nga 11 Julayi 1944 lwe lwali olunaku luteeketeeke okubeera nga bakuba Hitler. Kati Schoenberg bw'atuukayo n'akebera ku lukalala oluyina okubeera nga lujja mu lukiiko. Abakulu bali be beetaaga Himmler ne Hamon Garling tebajja. Assassination ne bagikolinga off. Ne bagamba katulindeko. Kati we wayita ennaku 3 Hitler Katonda yalinga amwogererako. Yalina Mungu ng'amutambulirako. Ekitebe ky'ekikulu yakitransferring okuva olukiiko olwo we lwaluyina okubeera nga lumaze okuggwa, ate n'agitwala mu kifo ekirala kye bayita Wolf Chance.
oba ekyo kiri mu Lujamani, mu Luzungu kitegeeza wolf's lie oba obulimba bw'ekibe. Eyo gye yatwala headquarters. Kati headquarters zino zaali nnene nga zirina ne security rings eziwerako kumpi 3 era nga kizibu okumala ga penetratingawo n'oyingirawo. Kitegeeza Hitler yalina security emala. Mwalimu banka nga ne bw'osindika nuclear teyina weegiteeka, tegizunza, tetagala. Kaakati abo bwe baatandika okubeera nga bateeseza sajja ennumba, tutandike omukolako ennumba nti tutandike kati awo wazizza ate nawo tulina okuddamu okusitaadingawo. Kati ku lunaku olwaddako nga bamaze okubeera nga batransferinga headquarters, waliyo olukiiko. Kati olukiiko luno bwe lwajja ate era nalwo lwasazibwamu. Era olw'okuba abakulu baayagala tebaaliwo era tebajja. Naye ate kino kyamuyambako okumanya obulungi nti bwe ntuukira ku reception kintwalira eddakiika mmeka okutambula okutuuka mu banka we tuteeseza. Kyali kitwala eddakiika 10 n'amanya nti bomu ze twafunye enkyamu. N'addayo n'abagambe tulina okunyiga fuse zino zeyongeremu eddakiika waakiri 2. Naye nga kisoboka. Abajamani baali bagezi era baakikola. Bakigiraagira mangu nnyo. Nga bakutte bbomu ya Mungereza bo ne bagifuula kye baagala. Bagyozaamu. Beekatwe nnyo. Baali beekatwe. Kati munnange bw'akola rehearsal eyo nga atambula okutuuka we bateeseza n'abala eddakiika eziriwo na mmeka ze yeetaaga okubeera nga bbomu etegulukuka avuddeyo nga ye yeetaaga eddakiika 2 n'abaga tugifuule nga ya ddakiika 12. Ne bakikola. Naye ate okuteekamu fuse ezo kyali kikwetaagisa kubanga omaze otutuuka w'ogenda okwasasinatingira. Kaakati anti olukitandika okubala kasooteekamu fuse nga ebibalo bitandika. Naye ate fuse ze baaleeta zaali zisobola obbawo eddakiika 3 ate nga nnyingi. Olwo bavuddeyo baddayo. Kati bakomawo ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi 1944. Si ye Mande ewedde. Mande ewedde. Era ennyonyi yabaleeta bulungi ne batuusa. Ebiseera byali kwegamba embeera y'obudde yali ebuguma nnyo. Ng'era meeting eryokwolwo yali etegekeddwa ng'erina kubeera mu banka. Banka ntegeeza ekifo ekizimbiddwa nga tekiyitamu masasi, tekiyitamu bbomu. Nga kiri safeguarded nnyo. Nga kiri safe bulungi obeerayo nga toyina buzibu. Naye ng'atossa. Ng'ossa bulungi. Kati batuuka. Wabula ono nga tannava waka yaleka alabudde mukazi we nti bebi onjagala nnyo naye nakukunda cyane munonga naye singa owulira amawulire gonna agatali malungi kunze kiriza bukiriza duka ate Hitler yali asobola okulekawo famire yo ng'omukozi ekintu ng'ekyo ng'akuguddemu n'amugamba bw'owulira amawulire gonna gwe tema butemi gwe pyanta bupyansi kaakati munnange bwe bamala okulyamu awo ka breakfast nga bagenda mu office y'omusajja bamuyitanga Wilhelm Taita. Wilhelm Taita ye yali akola ku bya protocol nti gwe oluva wano dda wano ove wano dde wano. Kati bw'atuuka eyo ate afuna amawulire amabi. Ate nga balina nnyo embeera embi mu missions zaabwe. Omanyi ng'omuntu gw'onotta wa mukisa ebyo bibaawo. Yali wa mukisa bukisa. Hitler yalina emikisa gwe. Sidogo. Simanyaawo. Kati munnange bw'atuuka eyo bamugamba nti ate meeting tegenda kubeera mu banka. Tekikyabaddeyo. Katugikyusiza egenda kubeera mu situation room. Why? Bino ebiseera biba byokya erudde eri. Hitler yali tayagala nnyo bbugumu n'abagamba banka eyo ebuguma nnyo. Mututeeke eri mu situation room amadirisa gye gabeerera amaggule. Era bwe kyali. Kati bano bwe batuukayo ku ssaawa zaalinga 6:03. Sabo batuuka ku kisaawe batonyawo nnya n'eddakiika 15. Bamala okunywa kacaayi batuuka ewa mu ofiisi ya Taita ng'essaawa zinaatera okukoona 6:00 6 n'ekintu. Ate nga 6 n'ekitundu meeting ze yalina okutandikirako
kati tayita abagamba bannaayi tugende mu ruumu we tugenda okutuuza meeting. Kati jjukira bano balina okubayinga time okuteeka fuses mu bomu zibale bulungi eddakiika ziri kyekole ekintu kyekole. N'agamba olina wompa nkyusize kasaati kange siwunyirira omukulu koli ate nze nina ekisenge muno ng'amuggulirawo kisenge. Kati batandika okupipira bapipira ne bomu yaabwe balina bbiri. Kuba bayagala blast ebe y'amaanyi oba hitira yenna asensebuke tebagala si be bamuzaala bunyamanyama bwe babusigalawo banakuŋŋaanyawo bakuŋŋaanyeewo obwo. jjukira sematalo w'okubiri akoya. Kati bano batandika okufijitinga ne fyuza yaabwe bagipakira mu bomu esooka. Kati baba bakamaliriza esooka jjukira kitwala obudde bagenza okukyusa essaati nga situbalaba jja abandulawo oluggi bamuziyiza owayirindako naawe olyegala tulaba bwereere. N'agamba nedda bamba siina budde. Ono nga bw'apipira ateekemu ey'okubiri n'agamba munne ekitubu kiri nti ey'okubiri eganye. N'agamba mpeeyo obusajja bunninze ng'agenda akumba n'esooka. Olwo alina otambulire mu ddakiika 10 ziri ze yabala. Kati waliwo omusajja bano abajjaasi bakaceera abagamba afande salute you briefcase ikwatireko bakayitanga vonyahan ne kamuga mukama wange kankwetikire nja kukubira ku nsawo kurutu nja kukubira ku nsawo kwata afande lwaki kamuga kitensawo ate making sure bwentuuka wali ninana hitira kubanza amatu gafa donda bakubadda mu lutalo. Siraba nakulaba ninalimu. Omukulu ayinza okuwa instruction awo nesibifuna gwe gwenja okunenya ate oli mayinja. Akanero olwatuuka wali nga bakulu kabasensula onayina kuyimirira wano bannaye twesegemu musembereyo omugagga ayingire ng'omugagga ayingira olondowooza kiggwa. naye mu ruumu eyo mwalimu omuntu omwe yali akimanyi nti waliwo olukwe lw'okutta hitira. Bamuyitanga General Adolf Hensinger. Adolf oyo ye yali akimanyi nti olukwe weeruli era nze ebintu bwe byonooneka nina okutema nze mbula. Era ye yali mabega ng'agaowaayo abo babeere ye n'abalukira kwabo nkyayagala okulya. Kati mu ruumu eno hitira yeesiganga nnyo abasajja abali ku ddaala lya Kano nga baagala nnyo kuba baali bawuliza ennyo nga baagala okulinnya ku madaala ranka. Kati mu ruumu eyo abanene abaalimu mwalimu Kano Heinrich Brandt, mwalimu omulala Kano bamuyitanga Rodolf Schmand, mwalimu Kano Heinrich Bogman, mwalimu kubajeno mwalimu Alfred Dodge oyo yali chief of operations. Kati mwalimu omulala General Walter Walmount oyo naye yali mu banene naye nga mwalimu abajaasa abalala abawerako. Kaakati abasajja bali betwayogeddeko betwali twetaaga Hilma ne munne era tebaaliwo. Ate kati tubeetaaza kinga hitira waali ate kati natwagala bafiire wamu. Kiwedde ku luno Stauffenberg n'agaba nina settings eddabbo musiina kyakkola nina okuproceedinga sidda mabega ndowooza wehitira waafiira. Era bw'atuukayo n'ateeka bomu wansi w'emmeeza okuliraanira ddala hitira. Wennyininyini nga hitira aliko omuntu omwaddirira awo nga hitira yaddako kitegeeza bomu yali ekuba omuntu ogwo ng'edda ku hitira. Katono bw'amala ogiteekawo agamba tayita nina okufuluma nkuba essimu ey'amangu ng'onaamuga ate kyekigaana tuddeyo wali ewange okuba akasimu. Kati bw'afuluma amulagiridde essimu weeri tayita adda wennyini hitira gundi wabadde Stauffenberg weyatadde ensawo weyatadde ekisawo briefcase. Kati ono afuluma n'abalabu bazi nti abo mbawadde dakiika ezi nga bajjayo mirambo nga bawedde ng'ekintu tukibukalamu. Era bwe kyali hitira asaanawo bomu ye yatulika ne basaanawo bomu ye yatulika. Kati bomu bwetulika Stauffenberg ng'asasini omutendeke yalina okubeera wakole confirmation era yarabira ddala nga beetikka mayiti ya Adolf hitira afudde mu kijaketi kye ekya bbulu
nga mayiti beetikka batwala. N'agamba kati ekyo kiwedde tuddeyo kulya masavu. Abicepere. Kati batuula mu mmotoka yaabwe okuddayo ku kisaawe bagende. Olwo security batandise okujaala ati nga wonna bannaye mwegendereze waliwo atuleeteddwa obuzibu wano waliwo atuleeteddwa obuzibu. Kati baba stoppinga ku check point esembayo. Kyokka zonna zino baziyiseeko. Esembayo babayimiriza babagamba bakulu temulina gye mulaga. Gye muva waliyo obuzibu ko bate ffe tubuleese ffe obuzibu bugenza okugwawo nga foredi tuli wano mu naffe twesansabaga tuli ku bya security ng'onaakuba akasimu eri munda mu barakisi gy'ava kati alina omukisa nti eyakwata essimu bamuyita von Maldorf. Ye musajja gwe yali anywedde naye kacaayi ku makya era ng'emboozi baali baginyumya ng'ekoya bulungi. Kati bwamugamba munywanyi twakanywa kacaayi nzo ndaba nsobola okwetaba mitawaana kuyi wammaatu obadde ogenze mu lukiiko kuye nenvaayo nkuba akasimu nze bwebibaddewo kati nina kugenda nkole ripooti zange kuye bakuleke ng'omwana wa kwotagaadi bakubire ne saluti era ne saluti ne bamukubira omusajja nga bamutaba nga bagenda kati mu kugenda bomu endala eri ey'okubiri baagikasukaawo mu biwuudu awo bisansasansa. Bo ne beeyongerayo mishoni ewedde. Mishoni kiteredde. Era ku ssaawa 7:15 ng'ennyonyi ebajjawo. Olugambo batuuka eyo gye bava ebbali lutandika spreadinga. Yabaye hitira nno mulamu. Ate. Hitira mulamu. Kyabadde kitya. Kati General Farm eyali head of home security. Olukwe luno yali alumanyiiko nti Schofenberg be balulimu. Ye yamuyingirira. Nzija nsumula ate nakuwabiyiika. Kati bw'amanya nti ffenna tuli mu kintu kino ate ono w'amayinja ga wansi ayinza okukola olugambo ne tufuna ebizibu. Yabaddeyo n'agamba gwe Schofenberg nkukutte. Ko Schofenberg gw'onkwata ku ddiiru ky'oli wa home security nkusinga amayinja nkukutte. Ate nkoze kiki? Kati ate Schofenberg n'amwefuulira ate ye n'amukwata. N'amuggalira. Kati ye ssaawa yakweryamu nkwe. Olina okusigaza obuganze wa Adolf Hitler. Talina kumanya nti gwe yabadde mu lukwe. Eduniya eyagala okugitangaaza. Hitler awona atya? Kati ngenda kunyumiza Hitler bwawona. Hitler awona bwati. Schofenberg bwawummuza bomu wansi. Ensobi esooka yakolebwa. Bomu ey'okubiri kugaana ku fuse kugendamu. Eyo y'ensobi eyasooka. Kuba singa bomu ezo zaali bbiri. Zandikoze impact nene mu room eyo. Tewandibadde survivinga. Era. Ensobi endala. Schofenberg bw'ateeka briefcase ye wansi. Tayita bw'ajja okumuddira mu bigere w'abadde. Kati waagiregamya bw'ati waliwo omanye ebimeezi ebyo ebyedda byabanga n'omubiri munene. Kati ono bw'agikoonakuna n'emutaataaganya. Agisitula n'agizza ku sayidi y'eno ey'okugulu kw'emmeeza. Kiba kitegeeza bw'ekuba impact eyina kusooka kusesebbula mmeeza eno okugulu kwayo okunene. Eryoka ate etandika okutuuka ku balala. Era abantu abasinga okufiira mu bomu eyo baali ku sayidi okugulu gye baateeka gundi bomu. N'ekirala meeting okukyusibwa ne bagijja mu banka ne bagiteeka eri mu situation room eyali ey'ebibaawo. Bomu eno singa etulikira awantu awali concrete impact eyo ebeera absorbed munda mu ruumu. Kitegeeza abalimu mwenna mulina ogifiiringa muba mulina okufa. Naye bw'ebeera wabweru nga waneeno we tulaba mu biwuudu bino bwekuba n'esindika biwuudu n'eyitamu esaasaana kati abawona baba bangi. Temunkwata siri expert wa bomu bwe kyali ebintu bwe bito bwe biri. Ekintu bwe kito bwe kyali mu luumu nti yakuba mu kimeeza wano naye tatuuka ku bagagga bayitira. Naye tatuuka ku mugagga era yitira yavaawo n'obuwundu butono nnyo bwe buti. Jasi kwegiraagirako bwe kizikizi. Kati tadde wali eri Schofenberg amaze okukwata ate yandibadde nga mukama wo wa home security General Farm. Kati olwo
abajaasi abalala abatannaba kukkiriza nti Hitler alina okubeerawo bayinvokinga kye bayita plan B. Bakozesa amagye. Naye olw'okuba nti amawulire gaali gatandise osaculatinga nti omukulu agenda nakwogera ku rediyo, kyawaliriza von Tresco kubanga ye yali omukulu ennyo mu kintu kino n'agamba abaana bano bagenda okundyamu olukwe. Bagenda okundetera leenya. N'atandika okugenda nga bonna abakwata. Nga ne Schoffenberg mw'omutwalidde. Ng'abakwata abasiba. Era bw'amala okugamba mukama we nti mbakutte. Mukama we yamukolera kano kabonero. Jaka ensingo. Kikwa. Era ku ssaawa 7 ez'ekiro olwo ennaku z'omwezi zaali 21 Julayi 1944 abantu bonna abaali mu lukwe olw'okutta Hitler babasa ku firing squad ne basiranawo, era basookera ku Stauffenberg yennyini n'aserengeta ku lukuusi. Oyo n'aserengeta ku lukuusi. Kati munnange okumanya nga Hitler ajoga ku lunaku bo mu lwekuba yagenda n'asisinkana n'omugenyi we yali agenda omukyalira Mussolini. Benito Mussolini owa Italy. Yali azze okumukyalirako kuba baali banywanyi ba mukago mu lutalo. Kati b'ofiisa abanene abali ku madaala ng'aga Field Marshal okwali omu gwe baali nga bayita Edwin von Welben babatwala babassa mu court marshal ne babagalira olw'ekitiibwa kyabwe. Ne babambula obukulu ng'olina kuddayo kubeera wese wa SPC bakabencha. Ng'olina kubeera bakabencha. Waliwo wano aleese ekibuuzo ekyamangu. Abuuza awo olutalo Hitler yalulwanayo bbanga ki ng'atatta banne. Olutalo lwa Ssematalo owookubiri yeeyongerayo emyezi 10. Awo lwawunzike. Omusajja wakiviiramu n'akkiriza. Eno operation abasajja gye bayita the July plot. Eyinza okuba July plot naye abasinga bagiyita Operation Valkyrie. Waliwo ojjukira shooting attack eno. Naye ati lwaki bino tuba tubigendamu ng'omaze tubulya nti abasajja kiikwa hakuna. Tuba titujja kubigendamu nnyo. Lwaki tetuggulira ku b'amasimu ne meseji? Okyawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4.